It is the purpose of the ruling that is stopping you from going ahead with that. Your Honor, we intend to file an application. Kati nkugambe ki mukama wange byonna ebibaddewo birabye bwe bamututte gye bamututte nange sina kyemmanyi nze omulimu gwange sikulwana na bamukutte oba kumanya ki ngenda followinga amateeka nsubira bamututte mu mateeka ngenda followinga mu mateeka ngenda kuddayo ntegeeza omulamuzi ekigenze mu maaso kuba fortunate omu abadde mu kkooti neyeyanjula nti musirikale kansubiri kati bamututte mu bifo ebikkirizibwa okuteekamu ki abantu abasubizibwa nti bazizza emisango oba abalina emisango egye bazizza kinakuma mutuufu ebyo tubyogedde kkooti zoogedde naye buli omuntu oza kati asabire munne tetulina kyakukola ku kyaki kyemwogeddeko ekyokukwatira abantu ku makooti ekyokubakunula mu makooti ekyokubakwatira bava mu makooti naye kati ono bamukimye mu kkooti mwennyini omusirikale abadde munda mu kkooti oba yeeyita omusirikale kuba tetumanyi omusirikale si musirikale abadde munda mu kkooti n'amugobera paka wabweru ebizzeeko byonna obirabye. Maybe to pursue that to that extent. So we are really not ready to start the defense hearing today for that reason. Let me first avail with the ruling. Yes. Standing over that case. Yes. It's coming shortly. Some said that it's there and I have sent it. I was secretary for painting. Carefully listen to the submissions made by the Land Defense Council on behalf of the accused. The defense may proceed with their defense case because they anticipate to challenge the court ruling in the High Court. Your Worship, we respectfully disagree with the reasoning of the Defense Council. It is true this case is one of the old files in this court. But it makes no justice if we are to expedite without giving due process as requested by the accused person. You know, we wrote these correspondences. We had earlier anticipated that by the time we have this hearing, we will have got the copy of the ruling and probably
took a decision on the next course of action. And for that reason, we did not sit with the accused person and his intended witnesses in preparation for the defense. Therefore, court compelling as requested by the land state attorney to have the accused put to defend or close its case would not serve any justice to the accused person. Court be pleased first to avail its ruling, but also be pleased to have this matter adjourned for proper preparation of the accused and his witnesses. You know, we are okay with any date that court can do. It could even give us tomorrow if it is available for court. And we prepare our defense. Since we are getting the copy of the ruling today as promised by court. So privileged. This case is a case of 2018. Today, we are talking about 2023. And the defense raises an objection with regard to jurisdiction in 2022. So many years after the case began, matters I did not comment that in my ruling. I saw it as being brought, even, I would say, it may not necessarily have been a wrong time, but if I was to look at the principle of good faith, if I can use that, waiting for 4 or 5 years to challenge the jurisdiction of court with regard to a matter which has been proceeding with your knowledge, I think it wasn't, in my view, a good thing. But that aside, the ruling is here, and I know the rights of the defense of the accused person with regard to being given adequate time to prepare. But the time within which we raised that point was not in the good sense of justice. 5 years down the road and you're challenging jurisdiction of the court, which has been hearing all the prosecution evidence with your participation, and you raise it at a time when a case is coming up for defense. I think that was really not in the interest of. Yes. Kino kikwata kunze ng'omuntu. Tekibakwatako. Kibakwata mu mirimu gyabwe. Nze ndi administrator wa estate ya tata wange. Naye okuva lwe navaayo nenfuna obuyinza obwo, waliwo abantu abantambulirako era obulamu bwange buli mu matigga. Natandika obuvunaanibwa wano mu 2015. I'm giving you only 3 minutes to summarize your concern. Because we are not here for a defense now. Yes. Banzigulako omusango. Bani. Drake Rubega ne Ntaganda Ephraim. Nga bamaze okunyaga ettaka eryo erirabikirako eyo charge sheet. But that is now evidence. You're giving evidence. Nedda nyago. Nayogera nti abantu bannondoola okunzita ne banzigulako defamation. Mu 2016 mukulu wange yali annyamba Maj Kiggundu Muhammad ne bamukuba amasasi emasana bawama mafiina. Buli wenzija wano ku kooti abantu bantambulirako paka wenzirayo waka. Nakati omwami waliwo omwami abadde awo wuuyo wali emabega wuuyo atunudde wansi wuuyo okuva bwe nazze wano wuuyo oyo obwedda nsongamu nga bwalagira abasajja abalala era simanyi kiyinza kuntukako wabwebwawo so mbadde simumanyi naye antambulirako abadde ayogera ki obwedda coordinatinga ne bali bakulu bange bwamala n'akuba obusimu n'ayita abantu abalala nakati waliwo eyakava mu kooti wange. Which case are you following up? From attached to where?
Are you a witness in this case? So are you coming here in the capacity of the police officer as a relative to which people? No, mention them please. Because now someone is raising a concern that his life is in danger. Can you mention them, the relatives that you are following up? You come on a question, but is your relative. So tell us his proper name, if he's your relative. Please, can you step forward? This case with the Haji, what is his name? You said he's a your relative. Pardon? How? Can you state the relationship that you have? Please speak properly. You're a police officer. What are you saying? He's not your relative. He's my relative. What is his name? So you are a police officer. Orderly. I am taking him to police and I will follow it on that for investigation. Because someone has raised their concern in relation to the safety of his life. You are a police officer. We don't know why you're here. Can you give me your warrant? Can you give it to me? We are all here because we have life. The moment we don't have life, there is nothing that can go on. So if someone has raised a concern and you cannot explain the reason why you're here, you say these are your relatives, then I should take it up. ACP, what does that mean? ACP? Assistant to a commission. And you cannot explain. Is it file number? File number M/1779. Yes, I will follow up individually as a person to know what interest you have in this case. Since someone is raising concern with regard to the safety of his life, and you cannot explain the name of the Hajj you are talking about. You say he's your relative and you cannot know his name. Pardon? First tell me your name. Pardon? Imran. So what relationship do you have? He says he's your relative? For me, you see, let me explain in Uganda. Yes, please. Ask him. How does he know him? Don't divert me. So you know him. So who is he? So you hired him for security? Imran. You listen properly. Your security is the key. Muganda. Okay, are you related to him? First answer the question I'm asking. Okay. So in what capacity does he come? So you just get any person? So as a security person, who did you approach? Did you approach him? bakolagana n'abo bakulu bange era ono omukulu mu famire yaffe simumanyiyo taliyo olukwe lwakunzijjawo bagezaako okumpa obutwa ati bagezaako okufuna abasirikale kuntemula kuba n'abatta Maj Kiggundu balina emmundu era bali mu security. So that is the subject investigation. You are under arrest for investigation with
in relation to what is being raised. Because you have said you have come as a relative. He is saying he has hired you as a security personnel. So, please, you are between a rock and a hard place. You are between a rock and a hard place. Please, that is. But I have your warrant. So can you work with him to the police? It is me who will hand over this to the OCCID. Kati guno omusango nze Sekalema Kasimo. Omusango guno eno twali bamaze okuliza obujulizi obuva eri omuwabi wa gavumenti. Kkooti n'esalawo nga yo nti omuwawaabiro ono gwe tuwolereza alina omusango gw'okwozaako ku byali by'omuvunaanwa by'okugamba nti yajingirira ekiraamo n'afuna obuyinza okuddukanya esiteeti ya taata we. Kati kkooti n'emulagira atandika okwewozaako, wabula nze nga looyo omupya yajja mu musango guno ntunulira ebintu ebyali ku record nenkizuula nga mu butuufu kkooti emuvunaana si entuufu y'okubeera nga emuvunaana. Kuba emisango egimuvunaana egyoga nti yafoojinga ebiwandiiko gigambibwa gyakola ku kkooti enkulu ey'ebyamaka esangibwa e Makindye. So nensaba nti kkooti eno terina buyinza, kkooti entuufu erina okuyinza ng'ewuliza omusango guno ye kkooti ey'e Makindye. So netuwandiika ebbaluwa nsaba omulamuzi atuwe ku kopi ya ruling ye, naye tugezaako okugobera emirundi mingi nga ruling tejja, netuwandiika n'ebbaluwa ey'okubiri era ku nsonga y'emu. So tuzzeewo leero mu kkooti nga tukakasa nti omulamuzi kyagenda okukola kubeera nga atuwa biki bye yasalawo, tulabe oba tujulira ku ebyo oba tukkaanya naye tugende mu maaso n'okubeera nga tuwa obujulizi obw'omuntu waffe. Walayo tukise mu kkooti waleero ekyenjawulo ekibaddewo nti ate client waffe kizuuliddwa nti mu kkooti mubaddemu abantu abamugoberera nga balina ebigendererwa ebitamanyiddwa, era omu ku bo ategerekese nti musirikale wa poliisi wabula agidde mu ngoye za leeya we bamubuuzizza ng'agamba nti wa luganda lwono avunaanwa ne bali abagezaako okubeera nga bamuteekako emisango gino eno. Kyokka ate bwe bababuuzizza bamwegaanya okuba nti balina bamuyita ng'omuntu, wabula bamupangisizza okubeera nga bawa obukuumi obw'enjawulo. So kkooti eragidde atwalibwe ku poliisi akole statement ku ebyo ebimwogeddwako, era naffe wetuva wano omuntu wange agendagenda buli ku CPS akole statement ku kyogamba nti batwisatiisa obulamu bwe buli matigga olw'okubanga emisango gino egimuvunaanwa mu kkooti. So kkooti neetwongera paka nga 28 omwezi ogujja tutandike okubeera nga tuwuliriza oludda lwe ku ebyo ebimuvunaanwa wamu n'okuba nga tusabye tusalawo oba tunajulira ku kkooti yasala okubeera nga yemuvunaana ng'ate ffe tulowooza si yeyina obuyinza okubeera nga yemuvunaana emisango egyo. Nze Sega Wajjuma Tamale era nze nafuna obuyinza okuddukanya ebintu by'omugenzi taata waffe Haji Ahmad Tamale omuli n'eyika y'ettaka eri ewa Kiseka okutudde ekizimbe Trinity Tower, God's Plans Plaza n'ebirala ebya Drake Lubega. Kuva lwe twavaayo n'obuyinza obwo n'empapula z'obwannannyini, emisangosango mingi nnyo eginteekeddwako wano ku kkooti ya Buganda Road, naye nga abalamuzi ensala zaabwe bwe bakusalira ate ruling bazituma. Kati mu kiseera kino twakamala emyezi 2 tusaba ruling eremeddeyo, naye nga buli lunaku lwe bamu okudda nondoolwa era ndowooza mukirabye mu kkooti nti mubaddemu abatamanya ŋŋamba nga beeyita basirikale ng'ate bagamba nti batuyinako oluganda nga famire. So ettaka eryo liyinza okuba nga lyeritumazaawo kubanga n'olwaleero tetumanyi ani ddala mutuufu eyatta mukulu wange n'ejja Muhammad Kiggundu. N'olwekyo njagala ensi yonna ekimanye nti bwe wabawo ekintuuseeko
abantu abo abanyaga ettaka eryo ne basaako ebizimbe nga balina ebyapa ebijingirire bye baba bavuddeko entata. Ngenda kweripootinga ku poliisi lwakuba nti obuzibu bw'ofunayo bw'oloopa abasajja ng'abo abanene bikukyukira era bagamba you are giving wrong information to police. Kati ekikulu ky'oyinza okukola ennyo kwogerako n'oyogera nabo bennyini ne beetereeza kubeera nali nkyogeddeko nga bandi bubi. Kati nkugambe ki mukama wange byonna ebibaddewo birabye bwe bamututte gye bamututte nange sina kyemmanyi. Nze omulimu gwange sikulwana na bamukutte oba kumanya ki. Ngenda followinga amateeka nsubira bamututte mu mateeka. Ngenda followinga mu mateeka ngenda kuddayo ntegeeza omulamuzi ekigenze mu maaso kuba fortunate omu abadde mu kkooti neyeyanjula nti musirikale. Kansubiri kati bamututte mu bifo ebikkirizibwa okuteekamu ki abantu abasubizibwa nti bazizza emisango oba abalina emisango egye bazizza. Kinakuma mu butuufu ebyo tubyogedde, kkooti zoogedde naye buli omu ndowooza kati asabire munne tetulina kyakukola. ku kyaki kyemwogeddeko? Ekyokukwatira abantu ku makooti, ekyokubakunula mu makooti, ekyokubakwatira bava mu makooti, naye kati ono bamukimye mu kkooti mwennyini. Omusirikale abadde munda mu kkooti oba yeeyita omusirikale kuba tetumanyi omusirikale si musirikale abadde munda mu kkooti n'amugobera paka wabweru ebizzeeko byonna obirabye.